Ekyo kyonna nga kivoola Kyagulanyi. Si kyenyigira. Tuvudde mu lwali. Ayina kyategeeza kinene. Liripaza abadde agezaako mujjonkera. Ayina live gye yabaddeko abadde bajja nga bajjonkera Kyagulanyi saakyagadde. Ontegedde bulungi? Kubanga ne bakuwa akatiba ka Kyagulanyi okatuulemu essaawa ezi. Gakubuguma. Liripazo yimba ennyimba my brother. Liripazo Abannayuganda bano bwe baali bakwaniriza na luyimba. Lwanda nnyo baweki? Ennyimba. Omuyimbi w'enkyukakyuka atalina nnyimba, ekivulu kimusala. Ontegedde bulungi? Kyokera n'oweenaalemu atalina nnyimba, kimukola ki? Kimusala. Kubanga abantu bano tebabawagira lwa byabufuzi byowagira. Kuba gwe olina endowooza yo, tebawagira ndowooza yammwe. Bawagira luyimba lunyumire oba okoze eki? Liripazo yimba ennyimba. Mwanyinaze yimba ki? Ennyimba. Kigambo kisusse. Yimba ennyimba ate tojjonkera Kyagulanyi. Tojjonkera Kyagulanyi. Yimba ki? Ennyimba. Bano abalala bonna b'osobola okujjonkera. Mweripe mu kiwato ogwe nayo. Naye principal tomukola ki? Tomugwamu. Lwaki nkikugamba? Principal oyo omulaba. Abantu bamulaba ng'ekyokusaaga. Naye aliko ebintu bingi wano e Uganda. Gavumenti eno okuba mu buyinza. Yeetaaga opposition. Opposition yani. Essaawa zino ye Kyagulanyi. Wa mugaso nnyo eri gavumenti eno. Oba ontegedde bulungi? Tebasobola kubaawo nga takola ki? Nga taliiwo. Ate baneevuganya batya? Gavumenti etalina opposition tebaawo. Okitegedde nnyo. Kyagulanyi oyo lwaleero alina obulamu bw'abantu bakyusiza nga n'abamu bali Bulaaya. Lwakugamba nti nze people power baali bambonyaabonyewa e Uganda. Ayina be yafuula ababaka ba parliament nga baalinga obumyu. Kituufu. Naye ng'olw'okuba baayogera ku kintu omusajja kyakuliyeetinze ne kyagalwa abalala. Ne bayingira parliament. Ng'omuntu atiikinga Nuupu eyambulera Kyagulanyi gye yakola ki? Gye yabagamba. Mu respecting ko ku lw'ekyo kye yasobola okubaako kyakola mu ggwanga tekiri isn't buli muntu asobola okukikola ki? Akakatiba kazitowamu. Yengisa hayabadde anzise yagambye yafuna ekiwala. Kiwala nga kirungi kitiba. Atyo. Naye ekiwala bwe kyamulaga taata waakyo nga yayendanga taata waakyo entebe. Teeza jakuba kengesa habadde akiyandaazise. Gwomanyi omusajja okukwana nga abadde ayenda ne kitaawo. Omusajja oyo ayanjulikika atya. Ate ekiwala nekigamba nze okubaako kye tukola tusooke tweyanjule. Kyokka nga ate ye omusajja wattu ate ewaka okusinza ku bikolobero bye bakola ne mukulu munne. Bulijjo omanyi palaso kituufu. Oluyimba olwo yategeera ate katugenda kwegata ne kamiyo nti mujjeko oluyimba lwaffe olwabyabanene. Yes. Omunene ayimirira wayi n'amugamba watayu. N'abuuza obadde ogamba ki? Twetwale ngumi kubonga. Kuba omulenzi yafulumye nga yenywera na bintu bye. Misana tuku. Kitegedde. Nga talina nga kabona akakulaga nti talina gw'alinako olutalo n'omukono ogwandirwanye gukutte byakunywa bye. Okitegedde oba akapasalo kamaze ne kaseka. Kagamba naye mwana. Omuntu abadde amanyi nti sawa nawe wafulumira ejjinja likulidde. Ne palasa amayinja yagasudde mangu. Nga yali ena alikali akayimba wondabira ng'omanya giwunye. Ali nayo yadde ateeka luyimba lwe mu nkola. Era bali bwe bamulabye ne bategeerawo akayimba nti wotulabira ng'omanya giwunye. Manyi ndi wano ne Naalongo ne ndaba buli budde akola kano n'akola waali. Ate kati basiraamu be nali ntera okulaba abakakola ennyo. Buli budde nga bakola babamala okusaba mba ntereeza biteega. Oba otereeza biteega? Ekyo tekijja kukola nze sitereeza biteega. Anti nange sigaanye nti bibyo byange. Bibyo ebiteega byolumu tebikubeereramu. Bimbeereramu nnyo. Oba olumu ebiteega nabyo bidduka ebiteega. Bidduka emiteeru nga tebitegedde nti bidduka. Mutima mba ngusaze. Usaze musale. Mba sigusaze. Bantu bangi abaali banzijonkera. Kati bagenda bagwera mpola ng'ettaala eggwamu amafuta. Kati gwe bajjonkera. Ne batandika okuzimira. Nze sobola bajjonkera kubanga ndi abaavu ku bo. Naye baali banzijonkera. Gwe ziri essimu z'ababaavu. Bannayuganda bajja kiteeka waawa. Baali banzijonkera wadde bagenda bagwerera mpola. Gwe ng'ate ogejja mpola. Tugende maaso. Mwasuze mutya? Mwasibye mutya? Kasubire muli bulungi mbuuliza ku bantu. Balamusizaako mwena abatulaba yenze Naalongo kitone nampijja muko omusajja wane waabaze nga abayo ke body shape apo bakomezaawo ka body shape
omukyala kafuna olabike bulungi suula mu patula bw'oba omwami wo gy'ayagala oba yeekunyumira eggulo nabaddeko mu kiraabu awo naye abaana bawa tebakyaleega mabeere naye n'emisana ate amabeere abamu abawala muyina mabi mwagala okukakasa abasajja nti temuzaalangako naye ate ebbeere kasitaliyiika kano ne kaggwayo singa mubadde nno nga gano agafa ag'ebiteeko nze ne bwe siba nakaleega mbeera oke ate ag'ebiteeko gegaliwa gabeera gayonsa naye nga galina omubiri gakutudde wamu byepikamu bwepisi wano nagenda okuwuga buli muntu kyeyasinga okutya beere kati naye neewunyiza abaana abawala abato amabeere gabakulukuta batya bwe batingage mwayonsa nnyo ligenda ne likkirira wano ate akanywanto ne kaviiramu eno wansi w'olubuto bambi mwandabikidde bubi obutaleega mabeere ng'ate gabakulukuse nnyo mwebereremu baleege omuntu olabanza omukazi nabalabyeko nempulira bubi kati omuntu muzze mwetege ate omuntu akulaba ebbeere likunyaaluse kati anaakutegulula atya nga naawe tomusanyudde aba alina kubanga atamidde nnyo okyali ku kya bbeere nene ku kya buleega n'ennika temuba tewali buzibu tebakyayambalirako ddala mu kiraabu omuntu atayambadde empala alina sooka kukunamira ntagirina mbadde ngenda bbalaga naye ate ntegedde ndi ku muka musajja waliwo abambala giswing kati gwe atabimanyi olowooza tayambadde byonna mbimanyi kyogamba abantu ola ku bisambyeyo mu kiraabu gye wabadde sibawulira kagiswing osobola butakawulira ani akulimba nga nkutteko era nesikawulira naye ate nze eyo wala kubanga oyagala kumala kukwatako naye wamma omuntu taleeze ebbeere ate ayambadde akabulawuzi alwanyisa emyaka gye mu nkula ye ayambadde akabulawuzi katini nnyo alage omusajja mbw akyalinawo ekifuba naye baana bato kyekinewunyisa myaka 25 ebbeere liyiise simanyi abasajja mugayonka nnyo amabeere ntwazira amabeere g'abaana bano bajja mukirabika nnyo embuto simanyi naye bwe nabadde 10 yantutte out eggolo ewadde no simanyi munyonyo simanyi biki sibitegeera naye gye nabadde simanyi tu biki H2O ekyo kyogambye eri ku kkubo tuli etuufu tugenderaawo kale ejjo mwagenze out naye ate olw'eggulo wabaddewo emitawaana ku kyalo kuno Alien Skin ate Justice for Alien Skin ebbanga abantu bamaze nga bagisaba okusinziira wiiki ewedde bwe twagimalirako kati ate ebintu byagenze okukyuka olunaku olw'eggulo nga bitabukisikidde ddala ddala anti Alien Skin yasisinkanye ne Palaso omu n'akwata amayinja negye byaggweredde nze Palaso nkyebuuza amayinja abadde okuttegaaki omanyi ngenda kubako kyegamba Vicky omuntu yenna bw'abanga alina ekintu kyeraliikiridde waddembe okukwata ekimuli okuki kati alien ekiroto kyantiisa oyo muvubuka atiisa kakati kavidiyo bena bulabye nabadde ndi eyo wa Laddu Zita ne 10 manyi yagamba yagala linnya ku nnyonyi Laddu Zita nagamba mutwala mu etiketi ye nabadde ka video gye kakoze eki gye kansanze naye bw'otunula tyo naye badde atambula emmotoka y'omubanda nejja manyi mu Uganda kyangu nnyo omuntu okweyita kyoyagala naye olishuwa nti kyeweeyise okiri omanyi tulina abanyi b'enjaga tulina ne bayita bakateero abagiteekateeka bannannyini badiira otegedde kati waliwo omuntu nga mubanda nga tumugeza kwabo bakateero ng'obubanda bwe si bwakukwata jambiya si bwakunoonya nsuuluulu si bwakukwata mayinja wabula nga ekyo ekyebagamba nti nze ndi mubanda nga kiri mu ye nti bw'otaba mugumu nnyo si kyankupakinga motoka kufuluma kulaba ku muntu yayesa nnyumbayo otegedde kyentegeeza kikolebwa omuntu ng'alina lo kakati omuntu eyayasa ennyumbayo gwe baayasiza si kyangu kyakuvaayo n'omutunula mu maaso yes naye yakulaze nti yabasanze balina bangi nga yalina emmotoka yeetya n'abantu nga bameka n'apaakinga bwe yapaakinze bali abalina empisi abaana naye Palasa alimba atya nnyo Palasa ayagala kubeera muganda wange manyi mu nsi z'ensinga obutiitisi akati Palasa ayagala kubeera muganda wange ebintu bya street ku street kyolina kyolwanisa ate jjukira ani abadde n'abantu abangi abadde Alien Skin yabadde Palaso edde Palaso ali nedde n'emmotoka ye ngambye Palaso yabadde n'abantu abatono ate video toziraba ali nedde n'abalenzi basatu bayadde agenda mulungu eyo mu mmotoka ye n'endala Range Rover yabeta alina zino Ford ezimuvaako emabega nga batutambula n'abantu yabadde ali mu biseera bye ebyaki
kuba ka video naketegeeza bulungi kati olwokuba bali emmotoka bagimanyi gova ku mmotoka gyoyokya neyezikiza ebyo nabyo nasiba bwene natandise ebibona ekisirusiru sigenda kikkiriza temwagala mazima naye ensi yonna yalaba ebibozi by'ekisiru bireke sirika wazze kunkyaza nze njogera anti ebintu byonnimba byenalabako naye ate nze nnyonnyola limba abantu bo kati gwe oyina ekirwadde ku mutwe oyina ebyowagida naye ffe twalabanga omwana akutta akacupa n'akayiwa bwati ku mmotoka n'asazaako n'omuliro ne gwezikiza gwokka kati ova ku mmotoka eyeezikiza nejja nekuyimirira mu maaso siraze nesironda jinja nalongokiwanise palasa oyo omulaba palasa nnuma okuba nga yayingira mu bintu by'entalo banga alina akayimba ka palasa kasinga okumpeereza malamu bakwongere endala kali kayimba ka banga ennyo ng'akampeereza nnyo kati takyakaagala anti kati nnumwa okubanga omuyimbi gwe twali twongerezaako amakaino mu bufumbo alaze kudda mu bintu byakwata mayinja mu kkubo palasa ova mu bintu ebyo nanna palasa okuva dda muntu wa ntalo ate zino zisuseemu bannange lwakuba kati zino yazibaleetedde ku ground naye histori wa palasa yenna wa ntalo kati olaba palasa bwe yalabye emmotoka manyi oli emmotoka gye bayita kawanga yogera kati emmotoka yali ena bagiyita kawanga yogera emmotoka bagyokya kawanga yogera neyezikiza yokka kati kawanga yogera ovuga bantu bwe yamala okwezikiza babadde bali awo kawanga yogera esooze haye naye balaga nti yadde muli bangi kawanga yogera erina okubabuuzaako kati amanyi oba emmotoka erimu ekintu nabo kati omugezi ng'olina okukwata ejjinja wetegekere kawanga ekijja kijje kati omulenzi waffe kyava avaamu n'abalaga nti nze mwe ebyamayinja byammwe nze si byendimu nze sirwana nabantu the public demand ejiya kuliyetinga omugagga mu civic bw'oba okola kati ffe tukyali baavu bw'oba okola omugagga talwana ntalo tayomba waliwo okuba bamukola ki soka oggulira waliwo ali ku geeti oba yira bandabirwamu bw'ofuuka serebu nga alien ku level kwali alina okuba nga abawagizi be balina okumukola ki okumulwanirira kale tajja kukusanga akwate amayinja palaso amayinja okugekwatira kyabadde kikolwa ki kyabadde kikolwa kikyamu yadde alina nze ng'omuntu mpagira palaso anti bangambye abaana mu kifo kati palaso okuva mu mayanja famire byakyuse ye mayinja famire enewe fe abali ku internet tunyumirwa ensonga zino obulamu butambula tunyumirwa ddala ku nsonga za kingisa bano ne bagenda bajjawo n'ensonga zaabwe ate ne kingisa hoyo naye nja kumukuba nawe tuli kingisa hoyo yayimbye oluyimba tusooke wano tutumalize wa kingisa abadde rozese kakati ntwala mukisa kutegeeza nti essaawa zino omanyi bw'obeera omuntu yenna omunafu yeewaga nnyo nga tewali balala womanyira nti gundi oyo munafu nga gwageya bulijjo kwe kubanga byeyabadde ayogera tasobola biddamu nga gwabyogerako akola ki wali kati awo akayimba byabanene byati kalina okukolera era yakayimbiddwa bino byabaki byabanene kyegambye tokitegedde biri yabadde byamayinja yabirabi ntwala omukisa kutegeeza awo akayimba byabanene omunene yadde alina okuyimirira wali kuba kisooka muwanvu ennaafu mulangaatira semumpi ngaffe yadde alina oyimirira wali n'agamba yadde kawanga yogera oyimiridde kati njagala ombuulire olwaki oyimiridde ng'ate n'oyimirirawo ng'omusajja n'olinda eiza akubuuza agamba ki oba otegedde kyentegeeza so palaso teyali yanguye kukwata mayinja nga n'omusajja tanava mu kyenzudde oba palaso amayinja yagakutte nga just bamusanze ategeka bintu kitegedde rero nti palaso mulinako oluganda ati nze mu butiitizi tuli tuti kubanga tata wange yaŋŋamba ti omutiitizi yekka yalinyumya ebyabazira ontalo yalunyumya okitegeera kakati ate bulijjo manyi palaso kituufu oluyimba olwo yategeera ate katugenda kwegata ne kamiyo nti mujjeko oluyimba lwaffe olwabyabanene yes omunene ayimirira wali n'amugamba wataayu n'abuuza obadde ogamba ki twetwale ngumi kubonga kuba omulenzi yafulumye nga yenywera na bintu bye misana tuku kitegedde nga talina nga kabonero akakulaga nti talina gw'alinako olutalo n'omukono ogwandirwanye gukutte byakunywa bye
okitegedde oba akapalaso kamaze ne kaseka kagamba naye mwana omuntu abadde amanyi nti sawe nawe ofulumira ejjinja likulidde kati ne palasa amayinja yagasudde mangu nga yali ali kali akayimba wondabira ngo manya giwunye ali ne yadde ateka luyimba lwe munkola era bali bwe bamulabye ne bategeerawo akayimba nti wotulabira ngo manya giwunye owetafali n'ateeka wana amatafali gagaweda nze mu ngeri yange nakitutte bwenti nti palaso bwe yalabye emmotoka nga zikyama ekyamugidde mbwongo nti abaana eggaali alien erabika yemusazeeko nga teyetegekedde alien omanyi kyenzudde abantu bano Uganda muyimba ennyimba ne mutazigoberera alien ayisaliyuti ennyimba ze n'abantu bennyini obulombolombo babutegeera nti wotulabira omanya gikoze eki omanya giwunye kati omuntu yenna bw'omanya nti waliwo ekintu ekikukanze ekikuba okumpi kyokola ki kyokwata kati era bo akayimba bakatadde bulungi mu nkola nti we twalabidde kawanga yogera twategedde giwunye palaso teyadduseemu awo nabadde nsuubirawo ekikumi ekisooka omanye embu ogikuba ennyama nesooka nedduka ate nekyuka tali mulevo za kudduka palasa ayagala kufiira ku magulu nga bawoli tagudduka ayimirirawo ku magulu ge naye njagala ennyimba ezo bazitereeze olwali twalulabye nti twamulabidde nga tumanyi twategeddewo giwunye ekyo buli akirabye vidiyo yakirabye kakali ne paso twagala oluyimba bino byabanene ategeere obukwakulizo bw'ekintu kitegedde omunene wakulabira ogamba wacha wewe funga mudomo yako funyamu ng'agenda obubongako oli bwajja obongabonge wekigaana enfuna gyofunya ng'omunene eba erinze muntu agamba ki oyogera bikubya oyogera bikubuuzaako Oshagera ne mwana ekyokusooka okukwata ejjinja kyatuliddemu kosa nagenza okulaba nga bekwata mu ngalo nga beebuuzaako nga beewane kuhaga yo sajja yafulumye nga azze kubuuza ku bali awo tabayinaako buki omwana aliyeni okunyiiza baliyeni wavaawa kati tunyiiga n'ebitalina kunyiiga abadde balabanja justice for alien scheme tekagweredde tebabanja justice for alien Jesse waliwo ekikolwa ekyali ekibi bulijjo kye bademanding okuba nti poliisi yasirika neeta waggwanga lipooti nga walabako ababaka abaasibwa olw'omusango bwe gutyo n'omu n'okufa n'akola ki n'afa so nti ekyo kintu justice ebanjibwa ggwanga lyonna tefike omuntu ajakeera ku makya ng'akubanja gye n'ejjambiya olinako omulenzi gwafunako naye wano obutakkaanya sigenda kwogera mannya ge bwe yankubira essimu n'aŋŋamba nti oyo agaanye okumpaasa nange nensobola okumusalako nemutomera oba nensisa n'omwana we okitegedde era nenkukubira essimu kati kikyengezaako okugamba nti abantu kyangu nnyo okubaako kye bakoppa n'otwalira amateeka muki mu ngalo kitegeeza ekyo eyo dimandi eri ku ggwanga lyonna si kwalyeninga omuki kubanga omuntu tujja kuyombamu eyo ku street hajja atandika okutataganya sanyu ali mu kwefukira mu pampa n'okupamamu kati omuntu ali mu kwepamira mu pampa zo tomumazeeko eddembe lye olutalo talubaddeemu tamanyiiko kati ate otandise okumufusa obubi mu pampa ye nga naye sigo wagiguze kitegeeza nti ekyo kintu ggwanga lye libanja okubaba nti lwaki kapoliisi tebina kyekola ki bagufuule muzannyo baguzanyiseemu bwe batyo ng'omuntu bwanyiigira munne nga jjayo ejjambiya ye anti n'amateeka ne gagamba oyo yenna ajja okufuna obwenkanya mu mateeka alina okumakinga sure nti ajja mu mateeka ng'engalo ze ziri clean anti kyegambiro kitegedde justice yes ku nsonga gyonyonyodde ya justice ntuufu naye era n'amateeka ne gagamba nze byamateeka sinsiriyo nze siriiwo yasaagala kunyolera byamateeka byo nze nkunyonyola ekikolwa kibi kye nalabwa ng'omuntu akikoze eki akikola tekitegeeza nti oba gwe bakikolako mu faaza tuvumirirwa kikola kiki kibi era singa era alien yakwata ejjambiya era nandigambye nti nedde kyekikolwa kikyamu kubanga omuntu asobola okukirabira ku alien n'alowooza nti kyangu kya bulijjo okukola ki okukola oba otegedde kyentegeeza nkufuna ekyo yajasi kyebabadde boogerako ani olunaku olweggula abantu bwe balabye nga bano ababiri ba meetings bashakinze hands alien yali yabagambako nti oli palasi omulabe wayagala kumuta olwo mweddeko nga akolako settlement yonna mwewalanga nnyo okwogerera omuntu asirise mwe mumulowooleza nti olwaleero ye tamuyinaako buzibu agezako okumulaga nti gwe nninako obuki obuzibu kubanga omuntu yenna alina buli oyomba nga sikuddamu kitegeeza nti gwe oba olina ensonga lwaki oyomba nze nyinza okuba sigirina obanga simanyi lwaki okola ki simanyi lwaki oyomba era nze bwe nkusanga nkubuuza gwe liwaddembo sigala ng'oyomba oba okumbuulira ekikuyombya nenkitegeera netukisalira amagezi kati abantu mulekerawo okutulowooza olwokuba nti mbasaanukula gwe noyagala onterewo ansayo gyokola ki
gyoyagala gisa mu bwangu tugenda naggulu abafango ndi ku budde ate naggulu mugenda kukola ffe tumanyi tulina ensonga zaffe ezitwagala oli mufangoni naawe fangoni ya kibiina kya bifuzi nze ndi mufangoni nti platform nga Woman MP Makindye Tubbi MP zijama kinje bonna bali onda bajjayo saba akalulu mu luzungu budde bw'oluzungu bwe butuuka Viki ngenda kufuuwa oluzungu n'embwa yeesigamya ennyama just wait tomikisinga tomikisinga bintu kati genda maaso ojja kuba Woman MP Makindye City bagenda kakasa twakoyiga MP abatayamba bantu akabonero tinti tinti wabbeeyi akabonero ssaawa obudde butuyitako essaawa obudde butuyitako ate era nti fangoni platform eyinza okuba erina akabonero kaayo tulina otambula nako kalinga F bwe kati kakoola waliwo akabonero kaffe kalinga fa kalinga fa esalongo kamulekayo mu people power nze mufangoni wano weesiva King Saha yakuba concerts eyali massive and mostive nakuba extras zabadde bbiri Luweero ne Masaka nga zonna turn-up nungi nnyo nnyini ddala obadde ogamba kayimba ka King Saha kyake yakubira King Saha yabadde anzise yagambye yafuna ekiwala kiwala nga kirungi kitiba naye ekiwala bwe kyamulaga taata waakyo nga yayendanga taata waakyo entebe teza chakuba King Saha badakiyandazise gomaji omusajja okukwana nga badayita ne kitaawo omusajja yayanjulike kata ate ekiwala nekigamba nze okubaako kye tukola tusooke tweyanjule tukanga ate ye omusajja wattu ate ewaka okusinza ku bikolobero bye bakola ne mukulu munne nga mukulu munne ajja mukwatira jjambiya amanyi omukoddo mu kika ki ayinza obutagikwata naye buli lwotula walina ogamba haku sawuna yatwala mukaaga nogamba kati omwana agenze mu matigga agenze mu kubonaabona King Saha olulimba adde lunzise nakyakalanga ne taata wa Kyentebe manyize bujo nyina obuyimba bwange omukwano gwo gundeeze era ke kantwala akakuninga kati ate nze King Saha kana kayimba kanadde kanzise oluyimba linali siwa budde lwe yayimba lweyimba lwa Kabaka Sebo Kabaka magulu nnyondo engeri gyalutandikamu yenze musajja wo Semanda gomanya kuyimba ate kayeddira nti omusajja omulenzi oyo Sebo yo muganda waffe Saha muganda waffe taata wayendanga ne Sazaala w'Entebe mwana w'Entebe gwe tuletedde ebizibu nalina okugenda mu wamma natuula nengako gye ebintu byonna mubikole naye mutwale mu show nga maaka ente kansi kate tabanga mulundi King Saha ojja kumbuulira Spice Diana lumu naye yagamba nti bali mu studio nga King Saha recording ekyo ekiyimba nakyakalanga ne taata wa Kyentebe nga ye amanyi ekyo ali mu vibe recordinga ki music kye kyakuteeka mu motoka mbw alina ebimusic bye byateeka mu motoka mu Spice yali tanavana mu studio nga ate ascrollinga ku TikTok olimba le baliko nayendanga ne taata wa Kyentebe bifuuse taata wa Kyentebe laga ate kati guno naye nga bange abantu bawagidde wakabi kubanga wakabi abantu bawagidde kyogamba nti lwasokola longi King Saha alina likodi ez'okumenya ebifo wano e Uganda African nakayekaabuuga African abantu baafa nga bali ebweru bangi okusinga bali munda ne babagamba emiryango giggaddwa tebamuwagira lwa kibiina kya bufuzi kyalimu bawagira music gwakola ki gwayina wano angenda kubakola na example z'abayimbi b'enkola Bebe Cool oyo Bebe Cool yalaga abantu yabagira NRM yagifunyeemu gwa tagifunyeemu gwokola ki gwomanyi abantu ne beesonyiwa Bebe Cool n'ekibiina kye ne bawagira Bebe Cool olwe music gwakola ki gwalina otegedde tinwalira ekiwaatule abantu babadde bangi era ngenda nakigamba Lili Puzzle abannayuganda bano bwe baali bakwaniriza na luyimba lwana nnyo baweki ennyimba omuyimbi w'enkyukakyuka atalina nnyimba ekivulu kimusala ontegedde bulungi kyokera n'oweenaalemu atalina nnyimba kimukola ki kimusala kubanga abantu bano tebawagira lwa byabufuzi byowagira kuba gwe olina endowoozayo tebawagira ndowooza yammwe bawagira luyimba lunyumire oba okoze eki Lili Puzzle oyimba ennyimba mwanyinaze yimba ki ennyimba kigambo kisusse
yimba ennyimba ate tojjonkera Kyagulanyi. Tojjonkera Kyagulanyi. Yimba ki? Ennyimba. Bano abalala bonna b'osobola okujjonkera. Mweripe mu kiwaatogwe naye. Naye principal tomukola ki? Tomugwamu. Lwaki nkikugamba? Principal oyo omulaba. Abantu bamulabanga ekyokusaaga. Naye aliko ebintu bingi wano e Uganda. Gavumenti eno okuba mu buyinza. Yeetaaga opposition. Opposition yani. Essaawa zino ye Kyagulanyi. Wa mugaso nnyo eri gavumenti eno. Oba ontegedde bulungi? Tebasobola kubaawo nga takola ki? Nga taliiwo. Ate baneevuganya batya? Gavumenti etalina opposition tebaawo. Okitegedde nnyo. Kyagulanyi oyo lwaleero alina obulamu bw'abantu bakyusiza nga nabamu bali Bulaaya. Lwakugamba nti nze people power baali bambonyaabonyewa e Uganda. Alina be yafuula ababaka ba parliament nga baalinga obumyu. Kituufu. Naye ng'olwokuba baayogera ku kintu omusajja kyakuliyeetinze ne kyagalwa abalala. Ne bayingira parliament. Ng'omuntu atiikinga Nuupu eyambulera Kyagulanyi gye yakola ki? Gye yabagamba. Mu respecting ko ku lwekyo kye yasobola okubaako kyakola mu ggwanga tekiri isn't buli muntu asobola okukikola ki? Akakatiba kazitowamu. Wano Uganda obutiba tulina bungi. Naye ako kakola ki? Kazitowamu. Si buli muntu asobola okukeetikka. Okujjako ng'ozizenga Katumba oye. Yalangiridde era nno Katumba akomawo. Bw'ojjanga Katumba oye, diikulawo by'obufuzi tewali buki? Tewali buzibu. Negwala bw'oyo Kyagulanyi waliwo abantu bangi olwaleero nga banyigiriziddwa nnyo mu Uganda nga ye alaba talina kyagikoze eki? Kyagifuna. Ng'essuubi lye limulimu ye ajja kuvaayo akuvubeko kyakukola nga tokoze eki? Totegedde. Kubanga aliko essuubi ly'abantu abaki? Abalala. Nze banga olaba ayagala nnyo Bobi oyo amusibiza emirundi mingi. Naye yaŋŋamba ebintu byonna bikole. Naye emboozi yonna ne bw'obanga ku TV ng'erimu okuvoola Kyagulanyi. Nze ndiba siribbaawo. Salongo bwe yagamba. Yes. Ne ŋŋamba musajja ŋŋambye. Saawa yonna omusajja akulekawo. Lwa Kyagulanyi. Ne ŋŋamba nze principal tuli tuti. Salongo ali solidi. Sigenda kunyega principal. Ne mugamba kakati nze ngenze mu Fangoni. Sebo. Bw'omwa Salongo sigaza ekitiibwa kyo era ne mugamba amateeka n'obukwakulizo bikola ki? Ekintu kyonna nga kivoola Kyagulanyi. Si kyenyigira. Tuvudde mu lwali. Alina kyategeeza kinene. Liripaza abadde agezaako mujjonkera. Alina live gye yabaddeko abantu ne bajja nga bajjonkera Kyagulanyi saakyagadde. Ontegedde bulungi? Kubanga ne bakuwa akatiba ka Kyagulanyi okatuulemu essaawa ezi. Gakubuguma. Liripaza oyimba ennyimba my brother nze ngwa naawe. Era akujjonkera ennyo ng'omulaba akuli kumpi mu kuba oluyi. Tujja kulaba ekiddako enkya. Naye Kyagulanyi mukole ki? Mwesonyiwe. Ne bano abamuvuma abalala nga bali mu levozi. Afaafagane naki? Nabo. Ko tewali nsonga lwaki bamuvuma. Teyabawa insurance nti kino sijja kukikola. Oba okitegeera. Ne Bobi yatugamba sente muzirye zammwe. Kati gwe wa Nuupu olaba ensawo ya sente oli musiru agaana sente tunabye atya mu struggle tulina sente. Sooka oggyeyo sente. Ofuna bulungi ezinaagula data. Ng'oli Nairobi ovume abantu. Nga Nairobi teryakwatako. Bakomyawo beesije ng'ogamba teryakwatako. Obadde otya? Bw'olaba nga awo banaakujjonkera. Omuntu aba munaakasente agenda waakola ki? Waayagala genda Dubai. Ku kasente kaabwe kennyini ke baakuwadde. K'obeera obajjonkerera. Ng'oli Dubai wooteri ya mwaka wagisasula. Nanti obuzibu buli mu kulya n'oswankula. Wi-Fi eri wali ekola ki? Bannayenze mbabuulira ebintu byonna mubikole naye temugeze okugamba mbu mwazize sente. Ezo sente zaffe Bobi yagamba tuzikole ki? Tuzirye. Mulye sente temuva ku mulamwa. Ntegedde bulungi? Kibi nnyo okugaana sente omuntu omwavu tateesa. Ojja kubula ezikutuusa ku polling station. Osambuze bali bampasa inenzigano olina amagezi. Osigano. MP bwaleeta sente wano nga agula akalulu kozikwate. Kunyula sente. Ng'okimanyi gw'ogenda okulonda ye talina sente. Londa omuntu omutuufu. Agasecha. Zaakuwaga amafuta agakutwala ku polling station. Weebale nnyo. Eyo ensonga Bobi yajogera ffe tukyagiriko. Liripazo obuzibu bwavudde luddawa? Liripazo Sami oyo yamujjonkera. Yalese nabasanze wakabata nga amujjonkera. Kyokka ne Sami mujjukiza baamukwata wano. Ne bagamba nti yazze ne baddiikula be bannakatemba. Beetege poliisi bakole ki? Sina kindi poliisi yagiwadde ki? Akasente. Kati naye mutegeeza nti nga bwajjonkera banne naye bamujjonkera
Okitegedde? Bino ebintu nalabye byatandikidde wajja Tinamyalo. Emubende eyo. Ati Namyalo oyo omulaba. Ayina wana abayimbi batawagira nga bamuyise. Abawagira bakubanga amala babuuza nti wagira kibiina ki. Namyalo wano ye mukazi asoose okubanga weena alemu ng'abantu bonna basobola omutuukirira najja n'ababeererawo. Oba ontegedde bulungi alina ekyabantu bimuna okukyusa. Mulekeraawo okuwala n'endowooza z'abantu abalala. Gavumenti eno oyinza okuba togifunyeemu nga waliwo atayagala ekyuke. Nze talina kyennyambye. Ne waliwo atayagala ekole ki? Ekyuke. Nga ye alina kyagikoze eki? Kyagifunyeemu. Tomuwala na lwandowooza yembi. Kunga abantu bakuba akalulu gavumenti eyo gy'otayagala ekole ki? Egende. Tuwala na muntu lwandowooza yo noona ajja kukitegeera nga tumaze okuwangula ona gwe tutayagala. Nti ono nno ge mulaba. Yayita tategeera nkyukakyuka naye olaba ebirungi gavumenti empya beereese. Alabireko. Omujja kuba nga abakulyetinga olutalo lw'ekitta abantu olwali e Rwanda. Tono bwaba muwutu tetumwagala. Bwaba mutuse tukola ki? Tetumwetaaga. Respecting endowooza y'omuntu omuki kubanga ky'ekyobugagga kye. Gwe beera ku kituufu. Mpaka leero wali alaba ekiki? Ekituufu. Naye muleme okuba ate nga mmwe mwesojjasojja ebizibu bya Uganda si lidi puzzle. Si yalya ssente z'enguudo. Ontegedde bulungi? Lidi puzzle si yaganye okukwata ababba ssente mu gavumenti ne batabako kibazikolamu kukiyamba bana Uganda. Lidi puzzle si yaganye poliisi okusiba omusajja yamenya edduuka lyange ng'ekukuta naye. Ontegedde bulungi? Lidi puzzle si yabba obululu. Ne gye babba takola ki? Muleme kuddira kintu kyangu nnyo nga lidi puzzle. Kukiteekako maanyi nga mulina mission ennene ey'okukyusa obuki? Obukulembeze. Oyo gwe mulaba nga tategeera nga bwe mutegeera gwe kola kituufu. N'omusiru atavuddewo wawuliza ebigambo by'abagezi akyuka. Atuuka n'agamba naye lindako ndabika nno ndowooza bukyamu. So si kwerega naki? Naye. Kubanga bw'aba alemeddwa nga talidde emmere gwe wuobaayo. Lidi puzzle bwe babaawo akasente akalala genda okanona ezo sente zaffe. Zamiwa musolo. Bwe wabaawo n'akalala akalabiseeyo. Lidi puzzle nona akasente nitojonkera Kyagulanyi. Bw'omala okola ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Ndeka ngende nagwo. Lindako. Abayimbi abamu bwe bayimba betulabyeko ku bivulu bya political parties ezimu nja ku specializinga NRM. Bagenda ne bayimba ne bakwata bukwasi muzindalo ne bakola mulimo gwabwe ne bayimba n'amala n'ava ku stage nga tayogedde kigambo nakyo kubera yagenze kuyimba then abantu bagamba puzzle obuzibu bwe buli kukwata microphone kuyimba n'agattako puzzle yayimbye musajja wattu n'alyoka yetegereza ebbina lya Namyalo puzzle yavuddeyo awunze ne ku stage puzzle bwe yamaze okuwunga obuzibu bwavudde bwabadde ku live Sami bwe yamujjonkedde naye n'amujjonkera namubuuza banakola launch yange mwampo sitinga obuzibu tebwavudde ku sajja yayimbye bwavudde ku live ke bamukoze eki naye n'anyiga n'amuddamu byamukoze eki byamuzeemu naye ntwala omukisa okutegeeza nti lidi puzzle baali bamulongoosa ekyenda Sami teyajja mu ddwaliro ekitegeeza nti Sami n'ebizibu bya lidi puzzle tebali bati tebali bumu lidi puzzle alina okuyiya wava mu biki mu bizibu bye ayinza okuba ne Sami bwe baamusibya lidi puzzle teyagenda kumulaba ekiraga nti buli muntu yamanyi bwabeerawo n'obuki n'obulamu bwo Lidi puzzle tolekaayo akasente naaka ezo sente zaffe Bobby yatugamba nonayo sente naye okole ekituufu ky'oteekeddwa okukola ki ky'oteekeddwa okukola ndeka ngende taata wa Kyentebe yimba luyimbe nga bwe lutandika nyina muwanebi salo ngoboto bw'omuyimbira bwe ba video call mba nagigyeko dda era kati gwagiremezaako video chat okyali mu nsolo ngolooza alina kyanyumirwa ekyenkomeredde bikyukakyuka nze simanyi obalwa kitawasaayo n'omukazi omulala alinga weeza akyuka bannange mweraba ngenze bayi ate kati gwokyantunuzaamu nga gambye bayi